Districti ya Rwengo eina mashaza ashatu ari Bukoto South, Bukoto Midwest na Bukoto West obwo omukaruru k'ekibine kya NRM akabanyishenjero kakaza ko abanyishenjero babiri basingirwe ahari aba hariho Dr. Twaha Kagabo Muzeyi owa Bukoto South ayasingirwe Haji Mayanja Mbabari okwatira NRM bendera na nomnyishenjero wa Bukoto Midwest Isaac Sejoba Mayanja ayasingirwe Emmanuel Chiyimba omukaruru Sejoba ekiyahakanise konka teine ekiyarangirire we Dr. Twaha Kagabo akeichiriza ebyarugiro mukutera karuru kandi yakurusyayo Haji Mayanja Mbabari ayamusingire yamuraganisa no kumwemerera nyuma okumuhagira ndi wano kubategeeza era n'okutegeeza Haji Mayanja Mbabari nti omulimo omukulu gwennyina gwa kukumaakuma abalonzi bange abalabika nti abamu bennyamivu olw'okuwangulwa olw'obuntuntu obuyitidde mu kulonda nti sigenda kwesimbawo ku independent nteeko okukuŋŋaanya amaanyi gonna era tugenda kukwatagana ne Director General okulaba nga semu alina ebirala tulabe nga amaanyi gonna tugagatta okulaba nituwagira candidate wa NRM ate n'okuteeka amaanyi ku kunoonya akalulu ka President Museveni. Konka bwanyuma y'ebiro ebirikubarirwa hangaro akarura kakahoire ayihindurire omuhini nk'empango yatugambira okwari kwija kwesimbaho nkanyamwegendaho okugaruka okukiikirira abantu ba Bukoto South. Ekyalabikidde mu kulonda kuno nabadde sivuganya bannabukoto South nabadde mvuganya abakulembeze ba mu kibiina kya NRM Bukoto South. So kati bonga abantu ffe tusalawo biri twabirabye naye eddoboozi lyaffe ate tulinawo awagazi wetusobola okwewonya ebizibu bino so n'olwekyo munsuubire wendi mbeera eyo babeere bagumu. Isaac Sejoba Mayanja nagira ngu emivuyo eyabirerengeseriza omu karuru ka NRM niyerugirireho abantu bingi okuhakanisa ebyarugiro omu karuru aha mitendera yoona. Enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda nayo tiyali nnungamu baawa ebiragiro ate ne bimenyebwa ne watabawo kikolebwa ne bagamba tujja kukozesa lukalala olw'abantu abeewandiisa ate ne tutakozesebwa ne weesanga buli muntu eyaliwaawo bwe yalaba nti okulonda kutuuse n'abadde ayita nga atambula gage ng'ayingira mu layini kasita bamuwaayo 2,000 oba 1,000 ekyo kyatabulatabula abantu ne balonda bye baagala abantu baava nga mbyalo ebimu ne balondera mbirala nga waliwo ne buttipa obubasomba okubajja ku byalo ebimu kubatwala awalala basobole okulonda okuyisa amwoyo gwe basuubira nti ajja bagondera mu maaso gye balaga. Sejoba nagira ngu abanyakibiina kya NRM tebaine mutima gw'ekibiina oyihireho ne beeyendeza bonka n'okwesherurira ebyabo. Abantu abasinga obungi tebabikkiririzaamu ensonga lwaki ojja kwesanga ng'abantu abagenda okwesimbawo ku bwannamunigina bangi ddala mu Uganda yonna si ku bwamemba wa Parliament bonna ne ku bifo ebirala byonna ku bwakyamani bwero C5 ku bakansala abantu bangi abagenda okuvayo ku bwannamunigina ekibajjayo ensonga emu yokka nti abasinga tebalina bwesige kati mu kujulira kugenda mu kakiiko akateekebwawo ke bayita tribunal akagatta abantu okumalawo engozoobana. Ogu nagira ngu akakiiko ak'omukuru w'ekibiina ekya NRM yateireho omu ihanga okuhurikiriza emanja n'ebirukurumira ebyarugiro mu kuteera karuru bengi tebarukukesiga ahabw'enshonga zitari zimwe na zimwe. Asalawo obutagenda mu kakiiko akajulirwamu oba ke bayita tribunal lwa nsonga nti ebibaayo era bireka obumativu tebuliwo. Ekisooka tebalina budde bumala kujja kunoonyereza mivuyo gyali mu kulonda baakiwa obudde butono era amazima n'obwenkanya tebiyinza kuvaayo. Sejoba nagira ngu akakiiko aka akateirweho kakateekwaho ab'okugira ngu hagire abafuna esente ab'okugira ngu arikusinga okutayo esente n'owarikusinga omushango. Abantu mu Uganda baagala nnyo kati okukifuula ekyeteeka ekyokuwaayo akantu ke bata kintu kidogo omuntu n'amukolera kyayagala. So mu bukiiko obwo ebiseera ebisinga baba sitaddewo ekintu ekigenda okuyamba abantu okufunamu ensako era gwabadde mugano kubanga esente zawanyisiganyiza emikono
okuva kuba waayo okwemulugunya kwabwe basigale nga bakyabakuumiddwa obuwanguzi bwabwe. Nze sikiriza mu kulyanguzi, sikiriza mu kugigaba. Deusi Kiberu ayasingirwe aha ntebe y'okukwatira NRM bendera aha ntebe y'okuba mukuru w'entebe ya kataano habwa district ya Rwengo natushobora ngu nawe nagaruka kwesimbaho nk'omuntu buntu okubaasa okugarukamu iraka ly'abatezi b'akaruru nyamwingi abamutoreine. Era nasazeewo ngenda kukomawo nga independent candidate oluvannyuma lw'okugezaako okulwanirira obuwanguzi bwange naye ne bugaana natuuse n'okugenda mu tribunal nga bali mu tweyagalirako bweyagalizi era ngamba abo bonna batannabagenda timutawana gendayo kubanga teriyo mulamwa. Abatezi b'akaruru omuro Rwengo abutwagambaho nabo bahagira ekyabebembezi baabo okugaruka kwesimbaho bateine bibiina habwokuba okuteera akaruru okuhwire akabamu emivuyo hamwe n'obushuma bw'obururu oburengeserize. Ekyamazima kali tekaali kalulu kubanga security agencies zonna ezaaliwo zaali ziraga site era zikolera omuntu omu basooka ne babaggalira ebweru nakyo nekifuka ng'ekizibu. Muganda wange FNRM erabika eriko bannannyini waayo libadde aleka naye olw'okuba nti tewali bwenkanya ayiseemu ate balangiridde mulala mu butuufu nange muwagira gye bwannamunigina. Bashir Karema niwe yakushakira amakuru aga.